mbadde njagadde weerawo obonywereza ddala mpola mpola. Inkoni yo gutunganya umuryango ngiye inkoni mufashije imbere yanyu. Abange engalo siziwulira naye okuzaala bwebityo bikola ki bwebeba naye Mukama mulungi. Inkoni yo gutunganya umuryango ngiye inkoni mufashije imbere yanyu. Abange engalo siziwulira naye okuzaala bwebityo bikola ki bwebeba naye Mukama mulungi. Yes, agamba ati aje kupireko enkola video mwebale kubanga mukona kadako msubscribing tongere kubanga tukivuga tukule tongere kubanga yes tuvumba tongere kubanga tuli bamanyi bampita rupi okuva ku Chebesi Star TV. Yes, ne Metro FM mbawa ngambali nyimbe sinzo kujona kulwa sana samsam paka mwenda ngachaza abayimbi abenje ulabatandika abanene abatumvu nabayimbi abenje ne ku Star TV unakubalwa mukaga ngandi tabatu mufuna abayimbi abenje unabatandika ba songwriter ba comedian nabantu abenje so mumbere no njagalo kujukiza abamanyikidwa nga ba Hello Phones Uganda abadiringa masimu abakozese ko ba amakaddeko amapyana da enkozesa nga masimu gasinzira UK amasimu agenja Samsung iPhone Tecno Huawei na masimu wala masajo yo Hello Phones munonyekaawo yes ko na Mirembe Road obo mukoniko ku simu yes na Mirembe Road ali opposite neka community police opposite ngoyambuka obo mukoniko ku simu awo kunoti musamu 03050575 MTN no musamu mwenda kaga musatu 18 nsamvu zinamba zesimu ezo ziri biri. So mumbere no onakulwa lero nyayo tuwenga tu promoting endongo yo Uganda wona Radio Net TV media tu okola interviews ku Radio Net TV ezenjawulo kosano kutambuliza oluyimba no kubantu monitoring oluyimba yiri tukwasaganya mpola. So onakulwa lero bize byongosibwa bize byogerwa ovana okubanti omusiyumba owa Pastor Bujingo. Yes, Aloysius Bujingo owa House of Prayer Ministries. Yes, unakulwa lero kabade makula merere owo kuchala kwerere walinga bwino ososo mulaba we mutukumukulaga oba wino watambula pastor no amanyikidwa nga Bujingo agenzo okubanti ye taba mu kuchala kuno nga abadas komogwa no muchala eyali mama w'abana be amanyikidwa nga Teddy Naluswa Bujingo omuchala ono kigambe okubanti kubatandika naye yes kanisa eno nebanti House of Prayer Ministry bagitandika naye nebanti kitu kyatukikaseera nabanga ayasanguza ebigambo yayogera ebyali ebingi nnyo mwali nti akulukuta mwali ebigambo ebyali ebyamanyi nnyo ebyali ebizito naddala nnyo. So mumbere eno nabanga agwa mu mukwano n'endiga ye oba omukyala manyikidwa nga Makula Susan Makula. So nabanga mugwa mu mukwano n'omukyala ono Susan Makula agenda okugwa naye mukyala nga naye n'omwana omulala gwe yali azaala. So mumbere eno onakulwadde lwaleero tujja kulandaza okukyala nkidamu okukyala ewasenga. So mukukyala ewasenga eyo nabasobola kubanga nakulwaliro nga balusetinga nakuzomu ziri 26 lwenyini wobiwulira wano latest updates ozijja wano wokka. Yes, ku RP Music Promotion obizijja wano wokka updates ku nkola ya video konda kana kusubscribe. So mumbere eno nakulwaliro kukyala kubadde wali eri ekyebando makaga senga nga nera ensonde nekusifu munda ziraze teri wa mawulire wa media house yonna akkirizidwa ng'ogyeko ndowooza ababadde invited abawo ba kadi naddala nga bakola ekitongole kya Assault Media n'abakungu abamu ava ku House of Prayer Ministries ey'omukulu we Pastor Aloysius Bujingo agenda okuba nga mu bwangu ddala olunaku lwa luvanda okuba nti akyala mu maka gano agamama oba agasenga w'omukyalo ono amanyikiddwa nga Susan Makula abantu batono abasobola okuba nga babeerayo ate nga mu mbeera eno agenza okikola nga n'embaga oba n'okwanjula kigambibwa okuba nti okwanjula very soon kugenda kuba kugenda kuba kukolebwa December oyo naku z'omwezi wakati wa 7 ne 10 bagenda kuba basaitinga date oba nga boogera date deal bagenda okuba nga banjula. So naye ebyembaga embaga birina okulindako paka nga omusumba Pastor Bujingo asobodde okubanga amaze okwawukana eyali mukyala wamanyikiddwa nga Teddy Naluswa Bujingo mu mateeka.
so mu mateeka tasobola kubanga pastor Bujingo ono agattibwa obanga ndirwako empeta kuba amateeka tegakkiriza kuba na bakazi babiri nga bagatte bampeta okujjako nga empeta waliwo yawukana ne mukyala waddala. So mu mbeera eno latest info kajja wano ku nkola ya video kona kadako subscribe nga tongera kubanga tukivuga kadako kikoneko nkidamu nero muyimbi nkujukiza oyagala ku promoting rando kutambuza luyimbo koze video koze audio tukidafa abra RP Music Promotion CEO Rupi Munonye kuno kimza munananya anamunyabiri mukaga 5 mukwasaganya embera endongo yasobola kutambuza ku radio TV media promotion ezenjawulo ebiri okuyimba bivuru byanjawulo yagala kufunia airplay Rupi RP Music Promotion wote musamunananya anamini abiri kwaga 5 noti musamunananya abiri muka anamunya abiri mukaga 5 kuboita obi nambe yelisunyo. So mumbere eno so tujja kwa tuongeruba updates na di okwanjura okendo kubanga kubera finally kuvana okubanti tukwadde okukyalo oko ngeje kutambude mu polampola bimu kubifananyi bituze tukuwa pola. Kadinja kattewera obonyereza ddala mpolampola. inkoni yo gutunganya umuryango ngiye inkoni mufashije imbere yawe Abana engalo sizuulira naye okuzaala bwebityo bwekola ki bwebeba naye Mukama mulungi. inkoni yo gutunganya umuryango ngiye inkoni mufashije imbere yawe Abana engalo sizuulira naye okuzaala bwebityo bwekola ki bwebeba naye Mukama mulungi. Badde njagadde wera obonyereza ddala mpolampola. Badde njagadde wera obonyereza ddala mpolampola.